njagala kubategeeza nti nakomawo wendi omuntu yenna neetaaga nga wa bujjajja oyagala ojje twogere ku bujjajja twogere ku nsonga bassebo ne bannyabo wendi kituufu omuntu afuna obubaka n'afuna okwolesebwa n'afuna eddoboozi nga limugamba nti genda onoonye ejjumba lwaligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kati bambi oyogereko naye oba abeeko kyakugamba kubanga Katonda yatuteekateeka ng'amaanyi n'obuyinza tukwata bukwasi ku muntu bwe tuti naawona n'oyogera n'omuntu naawona kati omuntu bw'aba takulabye mmwe abantu mwenna abajja nga munnoonya ne mutandaba nga bwe muwandiise mu komenti bassebo ne bannyabo kati wendi olunaku lwa Sande lwokka lwesibeerawo wendi ndowooza ekyo nakyo nkimaze nsaba abakola ku mikutu bajja kubaweereza obubaka buli nti Ssaabakabona waali okubira akasimu twogere twayogera ku mulundi guli nga twogera ku Kabaka Bulamu ku Kinene Batenda Walumbe Kijjolooto Najja Kulena era ne twogera nti amaloga agasinga okutawaanya omwana w'omuddugavu oba omwana w'omuntu mmeye emmandwa y'emu gye bakozesa okufuna ebibi ebyo ebitawaanya abantu abalogo kakati mu bulogo obwo njagala tutegeere na kino nti ekituufu amaka gonna ge tujja tutambuliramu ge tujja tutambula nago obufumbo bwonna abeera mwami na mukyala njagala tukkiriziganye omukyala bw'akoma okulaba waggulu nga takyakoona kagere nga takyagenda mu nsonga oba abamu zemita periods nga takyalaba waggulu oba nga takyagenda wa musoke omukyala oyo afuna ebizibu ebyo ekisooka azimba amagulu alumizibwa omugongo adevelopinga obulwadde kyova olaba nga bajjajja baffe bakaddiyanga abakyala naga nti namba emu namukaddiya namba bbiri namukaddiya namba ssatu namukaddiya era oyo namuzaalamu abaana 9 oba 15 alabirira abaana naye n'osanga omusajja ow'emyaka 9 ng'akyawasa ow'emyaka 8 ng'akyawasa omwami omukyala abeerako n'ennaku z'atasobola kubeera na musajja mu mwezi mulamba ennaku 4 era ennaku 4 ezo bwe zikuyitako ogenda okuzeesanga ng'ennaku 4 ezo zikuyiseeko kati mu nnaku 7 awo ejjiwe lyatikira osanga omukyala yeetaaga okubeera n'omwami kitegeeza mu mwezi mulamba bassebo ne bannyabo omukyala yeetaagamu okubeera n'omwami ennaku ziba 4 naye 2 zino ziba z'amaanyi nnyo olwokusatu agenda aggwerera kati olwokuna kati ezisigadde kuba kutuukiriza mukolo naye ziri ze bagamba nti zakaasa mmeeme mu mwezi afunamu ennaku 4 kitegeeza nti mu nnaku ezo bw'aba talabye gwe omusajja agenda ku mupakasi kuwa boodabooda kwalima mu nnimiro kwakola ekintu kyonna oba ku mukwano gwo bassebo ne bannyabo mulina ekintu kye mugezaako okugamba nti mmwe timufuna timusobola kufuna waliwo ekintu kye mugezaako okugamba nti mmwe abakyala benda abakyala bakwana abantu abalala ne bakwana obusajjasajja bassebo ne bannyabo omukazi tafumbirwa ssente sente dizaati ezeeyongerako omukazi tafumbirwa kumuwa mmere naye aba yagirekayo ewaabwe omukazi bw'aba akufumbiddwa ekifundiko ekinyweza obufumbo omwami gamba munno nti Ssaabakabona atugambye gubeera mukwano entikko y'omukwano ebeera mbuliri wabula nfunye ebigambo bingi abavubuka myaka 25 3 4 45
myaka 5 ekyamazima nga tukyasobola kubeera na mukazi wo eddakiika 5 essaawa esikondi 2 ate bw'oba ogezaako okwegatta ne mukazi wo sisi ebeera emu ebeera nga yankoko era mwatuuka n'akagambo ka kigagga basebo ne banyabo nze kambasomese kubanga teri muntu agenda kubabuulira mutuuka n'okulowooza mu situresi abamu mutulimba situresi oba wajjewa sente zigula ennyama situresi oba wajjewa sente zinywa omwenge situresi oba wajjewa sente zigenda mu ndongo byonna obikola n'omukyala n'omukyakaza naye nga newe mutuuka mbuli tosobola kwegatta naye bw'ogezaako ebeera siseemu ate era ne siseemu eyo etwala sikondi 2 5 15 n'ogweri kakati ekintu ekyo kiva ku ki bajjajja baffe bali banyonyoddeko nti ab'emyaka 9 ab'emyaka 5 balina ebintu bye bakozesanga omulondo tibaalyanga guno ogwa muwogo ku nguudo omufuuyire kati gwe balimanga ebikata bya lumonde ne bagufuuyira n'eddagala omulondo ne baguleeta ne batandika okugubawa ogwo tigukola gwolaba gwe omunene gwe batunda ebita tibiina kye biyinza nakwongerako abasajja abeetaaga amaanyi g'ekisajja tikikwetaagisa kuŋŋa nti jjajja ndagulaamu wadde ng'oli mulokole oli musiraamu oli mukatuuki tikikwetaagisa kuŋŋa nti ate jjajja lubaale ate jjajja omuti ogwo munnange ngukola n'edderivale omusajja omu ng'asobola okubeera n'abakazi 7 5 3 bassebo ne bannya bukyalinga ekintu eki waliwo eddagala lyenna bagamba nti guba omuti gumu bw'ogugaaya omuti ogwo gumala emyaka 3 mu mubiri tulina omwana mulenzi wano akola derivale gwe wooli tajjajja omuti ogwo naye gwa bbeeyi wabula si nnyo omuti ogwo gumpeeko naye olina kwekakasa nti bw'oyagala weebali tuddeyo mu nnono yaffe nga tusobola okumalako ne bakyala baffe oyinza okubeera n'omukyala kati mwasigaza kuliisa maaso era osanga omusajja ganze ndiisa maaso kati abakazi n'akugukako n'akuvuma n'akwogerera ebigambo n'awolokosa nga n'ekitiibwa tasobola kikuwa kubanga bassebo ne banyabo nsindika ndyakaani amwagala tomalaako kakati lwaki olinda obeere nga tomalaako ogambe omanyi nina situresi otuuka okubeera n'omukyala wamukwanye naye omale nakwewozaako lwaki omala okwewozaako bassebo ne banyabo bisoboka mwe abakyala agamba bwe naabeera n'omusajja piruzi zino ngenda kuzivaako ntya ngenda kukola ntya bwe nteekamu akaweta nga mbulidinga nnyo bwe bankuba empiso nga ngende wannabukalu nga mbulidinga n'enkamala bukamazi ate bwe nteekamu akaweta nga ngejja nnyo ejjajja bwe nteekamu akaweta ngejja nnyo nnyo nempuliranga n'omubiri ate bwe ngenda ne mu nsonga sivaamu kakati jjajja olwo eddagala lino erya pills liba likugaanye erya injector plan liba likugaanye akaweta ako kaleeta kansa kubanga bwe bakateekamu kabulira mu mubiri kakati onookola otya okulabika nti tufuna dyeni ey'ekiganda bajjajjaffe baakolanga batya okuzza ku baana nga ba myaka 4 myaka 3 myaka 7 dyeni eyo baagikolanga batya eddagala eryo tulirina kubanga eddagala eryo libeera mu nnyumba ku nkondo y'ekitanda woosula n'ebbaawo kakati goga nti ate ebbaawa ngagiwa ku nkondo ya kitanda ebyaffe bya mulugundi eri ebyaffe byeno tutambulamu ne tugenda kati bwe tunaabeera we litali jjajja kakati twakyusaamu eddagala omwana omuwala tulikuwa n'olikola omulundi yomu ekigambo kya pills oba kya family planning ne tukikolako obulamu n'obukuuma bulungi n'osigala ng'ogenda mu nsonga ng'oli nnomo naye nga tosobola kuzaala bassebo ne bannyabo ebintu ebyo mwe mwabisabye
nti jjajja bitusomeseeko kubanga bw'obeera jjajja obeera full package. Ndowooza nammwe abakyala abalowooza nti ate bwe naakozesa piruzi nja kufuna kino, kubanga abantu bangi timukyayagala bupiira, naye bw'oba toyagala kapiira omukyala mugebi babakebere kubanga siriimu akyaliyo. Kakati ekyo ekyakapiira ne siriimu nakyo siina bwe nnyinza kukibannyonnyola okuwona siriimu okozesa kapiira oba okubanga babakebedde, ate nga babakebedde nno emirundi egisukka mu gumu, ate nga mwagenze mu ddwaliro nga mugenzeeyo babiri. Teri musawo ayagala kwonona profesono ye, ate bugenda emulago oba genda ekirubu, genda mu malwaliro ago amanene, togenda mu kiriniki obulamu ebugagga. Basebe ne bannyabo nze pakeji yange nkikoze, ne tujja tuba nti mu mirundi giri gye naggambye omukyala mwayagalira ennyo omwami, omwono mwafunira olubuto. Lwaki kimuleeta okwagala omwami? Eggi liri liba lyayabise n'alaba waggulu, kati lino liba lisembedde. Omukyala bw'agenda mu nsonga n'amalako ennaku 4, n'obala ennaku 4 ne ziyitawo oba 3, kati ennaku 7 zonna ezisigadde bwe yeegatta n'omusajja afuna olubuto. Ekyowulira nti nze sikozesa kapiira, sikozesa mpeke, nze mbala bubazi nnaku. Babala bwe batyo. Ennaku 7 ezo bwe zimala okuyitawo ko ng'amaze okulaba waggulu, ne bwabeera n'omusajja tasobola kuddamu kufuna lubuto. Kyova olaba nti omukyala abala omusajja nabeera naye ddi, ne bw'aba alina abasajja 10 nannyini lubuto aba amumanyi, kasita aba ng'agenda mu nsonga ze bulungi. Kakati basebo ne bannyabo, naawe omwami omukyala obutakusiba mwana, amagezi tugalina, agenda ga butonde n'otabeera na mwana ataliwo, nagwo ojja kujja tugakuwe. Oba bw'oweereza message ku ssimu ezo, ffe tusobola okukunnyonnyola. Waliwo abuuza ate jjajjaffe essimu tuzze leero sitwazimanya. Essimu yange eri 0772 623 881. Eyo no essimu gye nakisookerako. Essimu ey'okubiri eri 07 04 00 2898. Kati essimu yange ey'okusatu eri 07 53 623 881. Eyo yakuddwaliro. Ziri nze nzikwata. Eyo yakuddwaliro bw'onookuba ogenda kusanga sekuritale ku ddwaliro, oba akulira eddwaliro oba akwata amasimu gange ag'okuddwaliro. Bassebo ne bannyabo ezo ssimu 3 bw'ozikubako ojja kufuna Jumba Lubowa aligaweesa jjajja ow'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nga twogera ku bujjajja, twogera ku delivery. Waliwo ekyogo eky'omukisa, jjajja omuntu okufuna bamala kumukokoola, bamala kumusumulula, jjajja omuntu oyo bamala kumulasizaako. Omuntu ayinza atya okukola n'afuna nga nze sisobola kujja eyo jjajja, sisobola kujja ku ssabo. Waliwo ekyogo tukitunda akasente katini. Ekyogo ekyo tuteekamu ebintu bingi. Tuteekamu amazzi g'ennyanja, tuteekamu obwoya bw'ensolo, tuteekamu kyewungula, tuteekamu omuliira waggulu, tuteekamu omusikambuzi, tuteekamu omuserula, tuteekamu baligotisanja, tuteekamu akambula, tuteekamu eddagala liri awo baliyita kalaso, tuteekamu kiwanuka, tuteekamu omuliira waggulu ogwo gw'olya nti aliira waggulu nga ntaayi. Kati ekyogo ekyo bwe tumala okkitabula, eddagala eryo nabagambye tulikola delivery. Kiki kye tunoonya? Kwe kununula abaana b'abaddugavu. Mubadde mutugamba naye mwe temusobola kukolayo puroguramu nga ya ddagala. Buli muntu anaasamira lubaale. Eddagala bajjajjaffe baakola batya eddagala? Otusomeseza nnyo Ssaabakabona ku lubaale, naye toyogera ku ddagala. Eddagala lyaffe Katonda yatuwa omusambwa
baguyita nsiko teyomba nti ensiko eyo teyomba kati bwetugenda mu kitundu ekyobwasenkulu tusekuzibwa mu kitundu ekyo ekyokusekuzibwa ne bagamba totunula mabega tukwasibwa obuyinza bw'ettale obwajjajjaffe eddungu lya bwikale ekiro kitabaalo ne tugenda ku nsiko okwo eddagala eryo ne tulikolera emikolo bwe tulikolera emikolo siri eriri ly'obulula buwuluzi n'onaaba nga tisirikolera emikolo bwe tumala okulikolera emikolo ne tulireeta ne tulisengeka nti lino lyakwambulula lino lya kisumuluzo lino lya kusengula lino lya kutunda kino kikondo kyakola bwekiti kati eddagala eryo osobola okuyita ku ssimu noganze mbadde njagala bampeereze ekyogero ekyo ekirimu obwoya bw'ensolo nti mungo timuli nkazi timuli nsajja buli evaayo esaabala masajja ate obwoya bw'ensolo obwo titusala maliba ga nsolo ensolo eri eba yafa naye basebo ne banyawo mukimanyi nti engobo ekeera ku makya neyeegolola yeeyita ku muti bweti n'ogiraba nga yeeyita ku muti bweti yeekulukuunyako era n'ogiraba nga evaako obwoya n'empologoma bwetyo kakati ensolo zirina we zisula nga bwolaba bwogenda mu kiraalo kyente gwe tosangamu bwoya kati ensolo ezo ennamu bwe ziba ku ngugo engugo kibanga kiswa ensolo we zirira obudde obw'ekiro ne zibeera nga ziri ettaka eryo eryekiswa nga zejjanjaba kati engugo eyo zirekawo obwoya bwazo engugo y'engo si yengugo y'empologoma engugo y'empologoma si yengugo y'engabi kakati eyo engugo tugireeta ne tugitabula mu kyogo kubanga omuntu agenda kuwa eddiba ate nte ensolo engo baagitta oba empologoma baagitta kati akunyule ku ddiba ly'empologoma eri eba ekyayigga eba ekyatambula mu ttale nti timuli nkazi timuli nsajja engabi eba ekyali nnamu ng'erina ekitundu eky'obugabirizi kati eddagala eryo tulijja mu game parks ewabeera ensolo ezo ne tufuna obwoyo obwo bwe tuteeka mu kyogo ekyo kubanga omuntu ajja kukulimba bagenda kutandika ku tiktok wano babaga nti omanyi obwoya bw'ensolo kakati bassebo ne banyabo ensolo eyo ebiteekwa kubanga ekyaliyo namu ku ttale kiki ekikutegeeza nti namu yengugo ziri we zibadde ziriira kitegeeza yavuddeko obwoyo obwo nga namu kakati obwoyo obwo bwe tukozesa waliwo abantu abaagala okusengula bannaabwe ekituufu ng'omukazi akulemeredde entalo nnyingi embeera ebintu mubigabana mubitwala kakati waliwo eddagala lye bayita mbogo egwawala eddagala eryo balitabula abantu bamulaba abo abasengula ebijja abo abasengula ebijja we babisengudde ettaka eryo lye basenguddemu ebijja tutabulamu eddagala eryo n'ogenda n'obuusa ennyumba kitegeeza bakutegekera bulungi ne balikola delivery ne balireeta wooli n'obuusa ennyumba eyo eya pasita eyakulemesa ey'omulokole eyakulemesa ng'ate naawe oli mulokole n'obasengula kati abantu bangi tubakolerako eyo kuba muzze mubuuza naye jjajja bw'oba otusomesa lwaki totubuulira nti gyendi osobola okumpeereza eddagala basebo ne banyabo bw'oba embaale nompeereza ssente eddagala nditeeka ku wayiwayi ne balireeta tuteeka mu transport mitwalo 2 bw'oba eggulu era nditeekako ne balireeta bw'oba mwaluwa era nditeekako ne balireeta kati nze ntambuza eddagala wonna okuva mu Uganda Kenya Bungereza China gwe wooli oŋŋamba bugambi jjajja mpaakingire eddagala olw'okuba tiririimu njaga olw'okuba tulina zi license eddagala tulitambuza oli kutuusaako wonnawooli kakati ssebo tofa bwemage waliwo yabuuza naga nti naye eddagala nsobola oddinaabira mu kinaabiro ky'ennyumba eddagala osobola okulinaabira ebweru osobola okulinaabira ne munda eddagala ly'omukisa lyonna tusobola okulinaabira munda eddagala ly'okwambulula lyonna tusobola okulinaabira mu nju naye ne tukuwa ekyogo
kyokansira mu nnyumba olyoka okoleremu eddungi kubanga ebinaabiro byammwe biri mu nnyumba kati tulisengejja bulungi ne kabeera akasaano nga katono nga teri asobola kulaba nti onaaba eddagala ebyo byonna bajjajjaffe babitukozesezza okubayamba okulabika nga tusobola okutuukiriza kubanga tosobola kufuna transport ajjeeno naye ngenda okuderevalinga eddagala eryo tuba twogedde ku ssimu nti jjajja nze mpeereza eddagala waliwo ekitundu ekirala ekyokukuma ekyoto tuyina ekyoto ekyessaawa 9 ekyajjajjaffe Sserukeera Kawumpuli ebuyego Sserulya Mayenje kubo lya Mulimba nti jjajja bukedde kubanga nabaga nti ezinunula omunaku Omukama Katonda azitunga kiro bwe tuba tukikuma ku bwa Sserukeera ofuna mu bazzukulu bano abali mu mbuga nti omwana omuwala oyo muwala wange yaani Nankinga neyeebaka ku ssaawa 2 neyeteekateeka n'ateekamu alamu n'ayogera amannya go n'akukumira ekyoto ekyo ekya Sserukeera kakati ne baga nti akeera mu nkoko mubereberye ekyoto kya Sserukeera muyinza kumanya kya Kawumpuli musobola okumanya ekyamuwanga kubanga bibagatta naye waliyo ekyoto ekyameeru ekya jjajja Mukasa ekyoto ekyo ekibeerako enkasi omuliro ogwo bagukumisa nkasi baddira enkasi enkadde nga gye baasayasizza ne bajjako akabajjo ne bakumisa ekyoto ekyo nga bakikumisa nkasi kakati ekyo nakyo jjajja Mukasa oyo mukwerula ne baga nti akeera mu nkoko mubereberye enkoko esooka olukookolima bweti lwaki bakiyita ekya Sserukeera nti enkoko yakiwanuka eyo empanga emyufu ebeera ya Kawumpuli kubanga lino effumu oliraba nti lya Kawumpuli kati emisambo egyo kasiteeka okolima yebeera mu mbuga kasiteeka okolima nga Nankinga akuma ekyoto ekyo kite ng'oli mwana muwala bw'obeera mwana mulenzi nga jjajja Mukasa oba jjajja Kiwanuka bano abaweereza bonna baweereza kakati tumuwa ekigali gy'oli n'oga nti jjajja nze njagala bankumire ekyoto ekya Sserukeera njagala bankumire ekyoto ekyo ekya jjajjaffe Sserukeera kyenjagala okunkumira tuyina ekyoto ekya jjajja Kiwanuka ng'obadde oluma omutwe tugenda ne tukugulira ennyondo bwe tumala okugulira ennyondo eyo emyufu ne tugikolako omukolo ne tugisiiga emirundi 9 ne tugiteeka mu kyoto kya Kiwanuka ne tufuna omuntu alina obuyinza bwa Kiwanuka nakkumira ekyoto ebintu ebyo tebitwala ssente nnyingi bitwala akasente katono ate nga babikolera mu derivaly gy'oli ate n'owona kati okuba bukubi ssimu egye nagambye ya 0772 623 ng'ogoberera emboozi eno nti jjajja nabadde ku live nze kyenjagala njagala kino neebaayo omwami ng'akutawaanya nakugamba nti omwami omukyala bw'aba yanoba ng'oyagala kumuzza okwata empale ye n'ogikuba mu mulyango emirundi 9 nga yagirekawo erudda n'erudda kati n'okwata omukeeko ogwo gwakyaki kati empale ye oba togirina oba oyina ekifaananyi kye ffe tulina ennyumba eyo eyajjajjaffe Sseruggula miryango ne beerabira emyagaanya kasita tukwata ku kifaananyi ky'omwana omuwala oyo ffe ne tugattamu kye twagala tukolera gy'oli mukazi wo nadda nga tusinzidde wano kitegeeza nti olwaliro nsinze kusomesa ku derivaly tuyinza kukola tutya ne mubeera gye muli nga temuzze eno naye nga musobola okufuna kyemukola ki kyemwagala kubanga ffe olubiri lwaffe ekirubenzaako abantu omuntu ng'agenda ekatusa kimu amazzi g'ennyanja oli agende mumasaŋŋanzira asiima ag'omugga ono akole bweti kubanga muzze mugamba Ssaabakabona obusawo yamuvaako bassabo ne banyabo ze nabagamba ndi mulogo toyinza kubeera n'abantu nga tobalogera ate ebintu ebyo tubikola mutulaba nti bino tubibayigiriza ku live naye ate tubikola mu nkola ey'ekyama kati omuntu ne bw'oba oli Rwanda ne bw'oba South Africa ne bw'oba Dubai ne bw'oba Bungereza ebintu ebyo byonna tubikola ki eriyo omuntu nga tayimirira
endiga yamutomera kati gwe endiga yonna gwe yatomera bw'oba okyalina nnyoko ng'akyaliwo ng'asobola otuwa empale ye bw'owonerawo kuba nze mbabuulira bw'aba maamawo takyaliwo naye ng'olina omusika wa maamawo ng'omanyi ne gye baziika maamawo oba ogenda kuwona gwe baga nti endiga yakutomera omanyi mwe abaatomerwa endiga mukwana nnyo naye temumaliriza bakwana n'obuuza nti naye mukazi omwakazaki kakati bassebo ne bannyabo ensonga eyo bwetyo bwefaanana energy drink akasabuuni bassebo ne bannyabo ebintu ebyo nno abaami mutera kusinga kubifunira mu makomera naddala omuntu nga bamusibako abakyala mutera okubifuna nga muli ku kyeyo n'otandika muyina ekintu kyemukozesa bakitunda eyo simanyi lusolo buzungu ebyo byonna bulwadde byonoona n'abaana bikumalirako ddala apatite bikuwonoonera ddala oba n'oggwamu ak'obuntu ebyo byonna babitukolera okutusaanyaawo naye bwe mba nga nze jjajjamu nga nze taata wamu nga nze mununuzi wansi eno bwe naagaana obyogerako kubanga waliwo omukyala agambye naga nti saba kabona n'ebyo byogere mbikugamba kubanga nze nina senga kulannamumu bwati okitegedde ndi musajja mufumbo gyali singa si ebyo okulannama twali baddewo ne twogera ebintu byonna naye nga bisaso taliwo na bisaso taliwo nabukeera taliwo mwali badde mugaa nti abantu bano bali kuki kiki kyeboogerako awo batonfudde Susan nebujiibu kakati bassebo ne banyabo okuzaala kikulu ddala mwe abakyala baagala oluzaalo eddagala weebibi ate tulikola derivale nga tozze wano noka nti naye nze jjajja okuzaala nga kugaanye ne tukubulya n'ogoberera era okuzaala okwo n'ozaala bulungi n'oterera n'ofuna bebi ate abaana tubaawula ti nzaala bawala nzaala balenzi ne tukukyusiza oluzaalo kubanga bassebo ebyo kunze kazannyo ebintu byonna mbisomesezza ne musaba leero nasinzidde ku komenti zammwe na meseji zammwe ne mbabuulira amakulu g'okukola live mwe muyinza okuba nga temugamanyi amakulu g'okukola live kwe kwogerako n'abantu abakukkiririzaamu obudde buwedde dakiika nnya zezibulayo ayagala kukola ki ayagala kufumbirwa waliwo kana katono nnyo omuntu ayagala okufumbirwa nasabye kuddamu enamba enamba y'essimu eri 0772 0753 bassebo ne banyabo osobola okubeera gy'oli ne wejjanjaba si lwakuba nti osobola okujja wano osobola okubeera gy'oli ne wejjanjaba kubanga twogera ku ssimu era ojja kubuuza jjajja watugaa tusobola okubeera gye tuli ne twejjanjaba naye yogera ensongayo tulabe bwe tugenda okugikola kakati obadde oga waliwo nakano bano abatugoberera njagala kubategeeza kambaanukule tubaanukula mu dakiika emu waliwo abagamba jjajja lubaale wamwe wa bbeeyi mutuseera lubaale bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza obukkoje buli obwa kiro y'ennyama n'ekiwagu ky'amenvu lubaale wamwe waba wa bbeeyi oleke tetumutembeeya ate ekirala abasawo bangi eggwanga lirimu abasawo bangi saaba kabona waba wa bbeeyi mugezeeko abalayisi waliyo n'ab'ebibiri emakindi anti bafere tufundikire Salomo njagala kubulira gwe jjajja ndowooza mu Uganda kino kijja kulikodi okifune nze musawo asembayo okukolera layisi nemukolera kyoyagala ekyo no kyenkubulidde ge mazima sikyabulimba abasawo ne banyabo commitment twateesezza nti ddala tugenda kumala eddakiika 4 abantu baffe ne mubeerako ne tugoberera bulungi saba katonda abajjajja abawo omukisa abakulembere abawo obulamu live y'olwaleero ewedde bye bye mwera